ebitiibwa ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza obwenkomeredde musaba atunywereze ku busiraamu era atujjulule ng'atujjululira ku busiraamu. Tuli mu ssuula yaffe eyitibwa Al-Kahf, Suratul Kahfi, ssuula y'e Makka, erina aya 110 mu nninanyisa ya Qur'ani yakomeka ya 18. Bwe tuba tusoma tafsiri tutunuulira ebintu 3 oba 4. Ekisooka tutunuulira amakulu ga aya mu bufunze, tafsiru al-ayat al-karimat bil ikhtisar, ekisooka. Ekyokubiri tutunuulira al-munasabat baina al-ayat al-karimat, enkwatagana eri wakati wa aya ez'ekitiibwa. Aya zino zirina akakwate oba tezirina? Kituyamba nnyo okwongera okutegeera Qur'an nti ekyamagero. Ekyokusatu tutunuulira hidayatul ayatil karimat, okuluŋŋamya okuggyibwa mu aya ezo ze tuba tusomye n'ebyokuyiga. Ekyokuna, singa aya tuzisiŋŋaana nga zirina ishkaliyat, nga zirina embeera zirimu obutali bweyolefu mu makulu gaazo, singa tusiŋŋaana obutali bweyolefu mu aya ng'omuntu atamanyi asobola obutategeera bwennyini bw'amakulu gaazo, tuluŋŋamya ne tulaga amakulu ga aya ezo amatuufu. Obutali bweyolefu obwo bubeera bulabikidde mu aya ezo, ne tuluŋŋamya omuntu oba ne tunnyonnyola atuwuliriza, ne tumulaga nti aya teyina buzibu, wabula etegeerwa mu ntegeerwa efaanana bweti. Ntegeerekesa bulungi? Awo nga weetuli kati twalagaana daruso yayita, nalaba nga kyetagisa okwogera ku Nabbi Musa mu bufunze nga bwe twakola, nga yali daruso esembayo ku aya zino 3. Tuyingire mu kyafaayo kya Musa, Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne Khidiri. Aya ezisembayo emeka? 3. Naye twalagaana ne tugamba tugenda kuba n'amasala amakulu n'ensonga enkulu ze tutunuulira ezeetoolodde ku aya ezo 3 ezisembayo ku zo, n'ebyokuyiga bye tusobola okufunza kuva mu aya ezo 3 oba hidayatul ayatil karimat. Awo wetugenda okutambulira olwaleero inshallah taala. Naye ekizibu omuntu okutegeera ebyokuyiga n'okutegeera ebyetaagisa bye tugenda okutangaza ku aya nga tategedde makulu ga aya. Kisoboka okuba nga mwaliwo ne muwuliriza, naye tugenda kuddamu tutunuulira amakulu ga aya mu bufunze, tulyoke tugende mu maaso n'okutunuulira amasala ageetaagisa okutunula ku aya ezo 3, naddala aya esooka, aya nga bwe tunaagiraba gyengenda okubeera nga tutunuulira okusinga. Barakallahu fiikum. Era nsaba omusomi waffe
atusomere aya ezo tuzijjukire lwoke tugende mu maaso. Jazakumullah aya zaffe nsaba otandikira waggulu wagundi walaqad sarrafna. Mukkiriza atandike neya 5:4 ajje atusomere paka kwa 5:9. Naam. Twebaziza omusomi waffe atusomedde aya ezo ez'ekitiibwa. Njagadde muwulirize ku Qur'an n'akwata aya ezo ayongera okuwanguyirwa okutegeera butya bwazisoma, naye nga twagala ekitundu kye twagala kitandika na aya y'okumeka, aya ey'enkaaga eya 5:7 paka kwesembayo. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, waman azlam mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Teri mulyazaamaanyi kusinga oyo ajjukizibwa obubonero bwa mukama we, obubonero bwa katonda we, n'abwesamba. Bimaana teri yamusinga bulyazaamaanyi.
tegerekse ge makulu agasooka. wanasiya ma qaddamat yadah, ne yeerabira ebyo emikono gye bye gyakulembeza okukola, bimaana ne yeerabira ebibi bye n'amazambi ge ge yakulembeza okukola, n'akubayo amabega, ne yeesuulirayo ogwannaggamba, n'atafaayo, n'ateenenya. Gonna amakulu gavunula ekigambo ekyo. Tuli fenna inna ja'alna ala qulubihim akinna, mazima twateeka ku mitima gyabwe ebisaanikira, an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, baleme kutegeera Qur'ani eno, baleme kuluŋŋama nayo. Ekyo nga kibonerezo gye bali olw'obujeemu bwabwe obususse. Twababonereza n'okuteeka ebisaanikira ku mitima gyabwe, bawulirize Qur'an naye ereme kuyingira mu mitima gyabwe nga kibonerezo. N'amatu gaabwe ne tugateekamu envumbo, ne tugazibikira, nga ne babeera bawuliridde Qur'an tebagiwuliriza, nga ne babeera bawuliriza Qur'an tebagiwuliriza kuwuliriza kubagasa. wa in tad'uhum ila alhuda, ne bw'oba obakoowodde okujja eri obuluŋŋamu, okujja eri obukkiriza, eri okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, falan yahtadu idhan abada, tebagenda kuluŋŋama olubeerera. Eyo aya esooka erimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala alaga ekimu ku bika by'abantu ekisinga obulyazaamaanyi. Ekitundu ekyokubiri, alaga ensonga lwaki abantu abafaana bwe batyo ebasinga obulyazaamaanyi. Nsonga ki? Bajjukizibwa amateeka ga mukama waabwe ne gabannyonnyolwa ne bagaana okugawuliriza. Bajjukizibwa obubonero bwa mukama waabwe nga ye Qur'an. Naam, ye Qur'an n'obubonero Allah subhanahu wa ta'ala bw'ateekawo obusinziira ku mbeera y'ensi n'enkyukakyuka yaayo ne batabiwuliriza. Ekitundu ekyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti yateeka ku mitima gyabwe ebisaanikira, n'amatu gaabwe n'agateekamu envumbo, baleme kubeera nga Qur'an eyingira mu mitima gyabwe ne babeera bagiwuliriza oba bagisomye, era babeera bagiwuliriza okuwuliriza kwabwe kuleme kubagasa. Tegerekse ekyo nga kibonerezo. Tundu akasembayo Allah kyava agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, wa in tad'uhum ila alhuda, ne boonaaba obakoowodde otya okujja eri obulungamu okukkiriza Allah, falan yahtadu idhan abada, tebagenda kulungama obugenderevu. Mpise mu bufunze ge makulu ga aya njiyitamu mu bufunze kuba nabisome twagiraba aya eyo mu darusu ezayita. Tuli fena aya eddako eya 58. wa rabbuka alghafur dhu rrahma, wa rabbuka alghafuru dhu rrahmati. Bwenja okusoma mukamaawo
katonda wo omusonyiyi, katonda wo wa rabbuk, Allah agamba nabi Muhammad, mukama wo owange gwe omubaka, al-Ghafur, omusonyiyi, dhur rahmati, nannyini kusaasira okubuna kuno ku nsi abajeemu n'abatali. law yuakhidhuhum bima kasabu laajjala lahum al-adhab, singa avunaanirawo abantu olw'ebyo bye bakola, yaali banguyiriza ebibonerezo. Singa avunaanirawo abantu olw'ebyo bye bakola, yaali banguyiriza ebiki ebibonerezo, naye tabavunaanirawo abalindiriza olw'okuba okusaasira kwe kugazi n'okusonyiwa kwe kugazi, tabavunaanirawo. kyava agamba subhanahu wa ta'ala, naam bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila, naye newankubadde nga abalindiriza aba n'ekiseera ekiteeketeeke kye yateekateeka nti banaatuuka mu bbanga bwe liti ne batakyusa, ngenda kubasako ebibonerezo byange. Njagala tulabe ekigambo ekyo nga nkisoma okusinziira ku byabavvuunuzi bye baakozesa mu tafsiiri eno, aya ya 5:8, si bwe kiri? Tugisome ffenna, era nga bwensomye omuwandiisi bwe yagamba wano wansi kati, wal alla yatashawwafa an-nabiyyu ila mu'alajati al-mukaththibina bihi bil adhab. Allah subhanahu wa ta'ala okutandika n'ebigambo bino bye tutandise nabyo, yayagala nabbi sallallahu alayhi wa sallam newankubadde nga alimbisiddwa aleme kubanga alaba nti abamulimbisizza basaana okubonererezaawo babonerezebwe. Kyava amugamba nti mukamaawo omulezi omusaasizi ntegerekese bwati muvunuzi wagamba, ayongerako wagamba bwati, agamba nti qala Allahu lahu, Allah yamugamba wa rabbuk ayyuha rasul, katonda wo owange gwe omubaka, al-Ghafur, omusonyi, lidhunubi ibadihi at-taibin, eri byabaddu be abeenenya gyali, dhu rahmati allati wasat kulla shay, ye nannyini kusaasira okugazi okwabona ku buli kintu kyonna, ye nannyini kusaasira okugazi okwabona ku buli kintu kyonna. Tuli ffenna, wa min rahmatihi annahu yumahilu al-usata la'allahum yatubuna ilayhi, ne mu kusaasira kwe yumahilu al-usata, alindiriza abajeemu oba oli awo timukubiraga okusaasira kwe. Naam, la'allahum yatubuna ilayhi, falaw annahu ta'ala yu'aqibu haula'i al-mu'ridin, singa Allah yali abonererezaawo abo abeesamba amateeka ge n'ebiragiro bye, la'ajjala lahum al-'adhab fi al-hayati ad-dunya, yaali banguyiririzza ebibonerezo mu bulamu buno obw'ensi n'ababonereza. Naye nga bwe nabategeeza omulundi ogwayita ti alina baabonererezaawo, alina baalindiriza, tegereka, yaali banguyiririzza ebibonerezo mu bulamu buno obw'ensi. Lakinahu, naye halimun, wakisa
rahimun musasizi akhara anhum aladhaba liyatubu akereya kuba ebibonerezo benenye bal lahum makanun wa zamanun muhaddadan yujazuna fihima ala kufrihim naye tebeeyibaala balina ekiseera n'ekifo byateeseteese byagenda okubeera nga abasasuliramu ala kufrihim olw'obukafiri bwabwe wa iradihim n'okwesamba kwabwe amateeka ge n'ebiragiro bye illam yatuubu banaaba tebakoze eki tebeenenyeza lan yajidu min dunihi maljaan yaljauna ilayhi tebagenda kufuna buddukiro kiga mawila kitegeeza maljaa tebagenda kufuna buddukiro gye bagenda kuddukira bwabisalawo okubabonereza ntegerekese bulungi eyo aya eno njagala nga tukyayimiridde wano munsonyiwo kino kyengenda okugamba kuba nti okusaasira kwe kugazi ku buli kitonde kyonna waliwo hadithi nga ntuufu naam tuli fena omukyala yali musibe mubawambe b'olutalo mu ntalo nabbi ziyalwana omukyala omu yali muwambe mwaba abawambe mu lutalo naye bamuwamba mu lutalo ne bamuggyako omwana ne bamuteekawo bamutadde n'omukyala nemuteeka bamutadde akati omukyala ne bamuddiza omwana oluvannyuma bamusiba namuddiza omwana we kyava amukwata bw'ati mu kifuba n'ekisa ekiraze ewala nabbi n'abuuza basahaba timulaba omukyalo oyo asobola okukwata omwana we n'amusuula mu muliro amugamba tasobola ekisa kyamulinako tayinza kumusuula mu muliro kyawagatira allahu arhamu biibadihi min alwalidati biwaladiha kale nno mukimanye ti allah yamusaasiza eri abaddu be okusinga omuzadde omukyala ku mwana we wa rahmati wasaati kulla shay okusaasira kwange kwabona ku buli kintu kyonna okutemya kusaasira okussa kusaasira okumira kusaasira okwogera kusaasira kyasinga okukozesa mu mannya gasinga okukozesa ng'akolagana naffe erinnya lya rahman erinnya ery'okusaasira kitende ekyokusaasira kyasinga okukozesa bw'abeera akolagana naffe walaba nti atulindiriza n'atuwa ekiseera n'atugabirira n'obujeemu bwaffe hatta n'ebibonerezo byaleeta mu nsi gye tuli abireeta nga birimu okusaasira kwe ababiraba beenenye babone okuyingira omuliro tolaba aya egamba nti dhahara alfasadu fi lbarri walbahr bima kasabat aidi nnas obubenje ebizibu byeyolesa ku lukalu ne ku nyanja olw'ebyo abantu emikono gy'abantu byegikola liyudhiqahum bada alladhi amilu ayagala abakombeseeko katono ku bimu ku ebyo bye bakola ku bimu si byonna ku bimu laallahum yarjiun oba oliawo baneenenya ne balongoosa kama waffe oli wa kisa nga bw'oyogedde mu linnya lino lyoleese lyokulembeza ekitaliiko kkomo bw'oba okolagana naffe kyokulembeza kama waffe oli musonyi okusonyiwa osonyiwa abo abeewaddeyo ne beenenya gy'oli tukusaba otuyingize mu kusaasirako n'ezzadde lyaffe otutte nga tuli basiraamu ng'otusiimye era otusonyiwa kigambo ekyo nga nkimaliriza tugenda ku aya eddako esemberayo ddala
agamba nti watilka alqura ahlaknahum, n'ebyalo ebyo bye tukunyumiriza eby'Abaad, eby'Abathamud, ab'e Madiyana, twazikiriza bannyini byo. Wano bw'ayogera ku byalo nazzaako ahlaknahum, aba ategeeza bannannyini byalo. Naam, lamma zalamu, bwe baamala okweryaza amaanya bo bennyini, ne bakaafuwalira Allah, ne bagaana okumukkiriza, ne bagaana amateeka ge. Tetwabazikiriza buzikiriza, ntwagala okuzikiriza. Lamma zalamu, bwe baamala okweryaza amaanya n'obukafiiri n'obujeemu, twabazikiriza. Ne babuulirirwa, ne baweebwa ekiseera, ne bagaana, tulyoka tubazikiriza. Tuli ffenna wajaalna limahlikihim maw'ida, era okubazikiriza kwe twabazikiriza twakuteekako endagaano egamba nti bwe mugaana kiseera kigenda kujja bwe kitugenda kubazikiriza, tekyabagwako bugwi. Era twabatumira n'ababaka ne babawa n'ekiseera, ntegereka, ne bagaana. Tafsiri yagamba bw'ati, waliwo emba saagala kusoma bigambo bya tafsiri naye bijjayo amakulu mangi. Yagamba bw'ati, aga nti watilka alqura alkafiratu alqaribatu naam minkum, n'ebyalo ebyo bye twazikiriza nga bannyini byo baali bakafiri. Alkafiratu, ebikafiri bimaana ashabuha kanu kufara, bannyini byo baali bakafiri. Alqaribatu minkum, ebyalo ebyo ebiri okumpi nammwe, ategeeza Abawarabu be Makka nti ebyalo by'Abathamud, by'Abaad byali kumpi n'ekizinga kya Buwarabu. Era nabagamba wano mu darusi yaitu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenda e Tabuk, yayita mu kitundu ky'Abathamud kye baazikiririzibwamu, nagamba abasahaba nti muyitewo wano nga mwangu, obusungu bwa Allah bukyakkawo. Era bawulama baga nti tekikkirizibwa kubifuula bifo bya bulambuzi bya bijjukizo, aba kiteeka bateekebwa e Saudi Arabia, babifuulibwa ebifo by'ebijjukizo, tekikkirizibwa, babikkamu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyalo ebyo ebiri okumpi nammwe ebyazikirizibwa, bannyini by'abaazikirizibwa, tegereka olw'obukafiri. Agamba nti tuli ffenna mithlu qura qawmi Hudi wa Salihin wa Shuaibin, nga ebyalo by'Abaad, basajja abaali ab'amaanyi, wa Salihin n'Abasalih ba Thamud, wa Shuaibi n'abakendeza ebipimo abantu ba Shuaibu ab'e Madiyana. Ahlaknahum, twabazikiriza hina zalamu anfusahum bilkufri walmaasi, bwe balyaza amaanyi emyoyo gyabwe n'obukafiri n'obujeemu. Ensonga lwaki twabezikiriza. Wajaalna lihlakihim waqtan muhaddadan, okubizikiriza n'okuzikiriza bannyini byo twakuteekako ekiseera ekikomeke. Ntegerekese, twabagana omute bwe munaagaana kiseera kigenda, mugenda kuwoneza mu kiseera bwe kiti, basigala nga bakoze eki, ne bagenda maaso n'okukola ki, n'obukafiiri bwabwe n'okuwakanya. Olwo Allah n'alyoka akola ki, abazikiriza. Ntegerekesa munyayo ebitiibwa munfunye na kakati nga tinnaba kutuuka ku kye tugenda okutunuulira olwaleero, njagala nkozesa era ekkubo lino nziddemu.
aya eya 5:7 erimu ebitundu nga 3. Tundu ekisooka erimu nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ne nabbi we, erimu nga Allah subhanahu wa ta'ala akola atya, wa rabbuka ayyuha rasul, katonda usebo oseka sabiri waawe eri ku wa rabbuk, si ya atfu, si ya kuyunga. Ibula nti Sheikh Umar Juma Nsereko yagamba nga agivunula katondawo, tiyagamba nti ne katondawo. Soma, tiyagamba nti wa rabbuka nti ne katondawo, bagita waawu listinafi, etandika mboozi, so teyunga mboozi eno kweri. Kibayita waawu atfu, waliwo waawu ey'okuyunga, wabaawo waawu etandika obutandisi ki, emboozi, bagita waawu listinafi, yeriwa. Seeka Nsereko kyeyatunuuli, hafidhahu llah wafaqahu husn al-khatim. Ntegereka munfunye waliwo gye bayita waawu atfu, waawu ey'okuyunga. Wabaawo waawu al-hal, waawu eraga embeera, wala tamutunna illa wa antum si yakuyunga, bagita waawu al-hal. Temufanga illa wa hala kaunikum muslimin, kujjako nga muli basiraamu. Eyo waawu eraga mbeera gye muteekeddwa kufiirako, tebeera yakuyunga, bagita waawu al-hal. Ntegerekesa bulungi? Neno ya istinaf, otyo katondawo, mukamawo, ayyuha rasul, owange gwe omubaka. Katundu akasooka katunuulire, al-Ghafuur, omusonyiyi ennyo, nannyini kusonyiwa okutaliiko kkomo. Dhu rahmati, kino kitendo, nannyini kusaasira okubuna ku nsi kuno eri abakkiriza n'abatakola ki. Kyekitundu ekisooka mu aya. Allah ayogera ne nabbi we ng'amulaga nti tolowooleza nnyo mu kuba nti bandibonerezeddwa. Mukamawo musonyiyi, singa beenenya abasonyiwa, era musaasizi, nanyi alina ekisa ekibuna, babeera beenenyeza ajja kubasonyiwa. Tuli ffenna, ekitundu ekisooka. Ekitundu ekyokubiri, law yuakhidhuhum bima kasabu, singa abavunaanirawo olw'ebyo bye bakola, la ajjala lahum al-adhab, yalibanguyiriza ebibonerezo. Amakulu tavunaanirawo, alindiriza. Kino ekyokubiri maaya, olw'okuba wakisa. Ntegereka? Kitundu ekyokusatu, bal lahum maw'idun, naye balina endagaano, lan yajidu min dunihi maw'ila, gye batagenda kubeera nga basukka. Kitundu ekyokusatu mu aya. Newankubadde nga abalindiriza alina enteekateeka eri abafaanana bwe bati. Olwekyo beegendereza abakafiri b'e Makka, newankubadde nga abalindiriza ajja kubabonereza. Ewalabeera kyatuuka, abakafiri b'e Makka ba Abu Jahali ne bazikirira mu Badr mu bunyoomoofu obulaze ewala. Ba Abu Jahali n'abakafiri abanene mu Makka bazikirira mu Badiri nga bajja okulumba nabbi nga bawera 100 n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi. Abasajja 300 ne babasaanyaawo ne bawamba n'okuwamba abalala mu Badiri. Allah bye yayagalisa obulungi olw'ekisa kye, ne baluŋŋama
kubanga eriyo abawambiwa mu lutalo olwo lwennyini ne baluva oluvannyuma lw'okusibwa nga nabbi abawambye ne basiramuka ng'omusajja bayita Jubair ibn Mut'am yawambibwa mu Badiri nga mukafiiri, nabbi n'amusiba ku nkondo y'omuzikiti n'asaaza magharibi ng'ali ku nkondo nga kyava asoma ayizigamba nti nasoma ayizigamba nti am khuliqu min ghairi shay'in am khalaqa as-samawati wal ard bal la yuqinun. Abaffe baatondwa nga tewali kyabatonda. Aya bwezigamba abaffe abantu abatakkiriza Allah baatondwa nga tewali kyabatonda, baagwawo bugwi mu nsi. Ebibuuzo biri mu aya Tori. Am khalaqa as-samawati wal ard, kale babeera tewali kyabatonda katugambe nti bebatonda eggulu n'ensi. Bal la yuqinun, naye newankubadde ng'ebabiraga era nga biraga nti waliwo eyabatonda webateekeddwa okusinza, basigala balimbisa eyabatonda. Kyava omusajja agamba nga magharibi yawedde timunzije ku muguwa munsimulule ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Yagamba yakola statement egamba nti kaada qalbi an yatira, kabula katono omutima gunveemu nga mpulidde ayezi wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, gwe mulundi obukkiriza lwe bwasooka okutebenkera mu mutima gwange n'ensiramuka. Eriyo ne beyasaasira Allah beyazikiririza mu Badiri, ne mubaamu abaafa mu Badiri beyalabamu obulungi n'abalungabe olw'ekisa kye kigazi. Ne wabaawo ne nabbi beyasabira mu Uhudi, abaamutuusaako obukambwe obutoogerekeka, n'amugamba laisa laka min al-amri shay'un, si ggwe onsalirawo, aw yatuuba alayhi aw yu'adhiba, mbalungamya ne beenenya gyendi oba mbabonereza, ti ggwe onsalirawo. Beyakolimiranga mu ssala, abamu bo baasiramuka ne balongoosa n'obusiraamu butaasa n'okubutaasa. Era beyabonereza ne beyalungamya, beyalabamu obuki obulungi bw'oliawo n'okwagala kw'Ollah. Kubanga omusajja ono bw'asibwa ku nkondo y'omuzikiti, Qur'ani neeyingira mu mutima gwe, yayagala obulunga n'abukkiriza. Tegerekesa bulungi? Eyo aya ebitundu njagala tugyemu ebitundu. Ey'okumeka eya 5:8 5:9 esembayo tugende mu masala ga leero. Naam, tugenda kwa 5:9 5:8 ewedde eyo ngimaliriza. Yagamba Allah wa tilka alqura ahlaknahum, n'ebyalo ebyo bye tukunyumirizaako bannyini byo twabazikiriza. Kyekitundu ekisooka kiraga nti alina ebyalo byeyakola ki, byazikiriza. Kitundu ekyokubiri yawa ensonga lwaki yabazikiriza. lamma zalamu bwe baamala okweryaza amaanyi abo bennyini ne bakaafuulira Allah bakiriza. Kitundu ekisembayo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala waja'alna limahlikihim maw'ida, okubazikiriza twakuteekako ekiseera ekikomeke, nakyo kirina amakulu. Kitegeeza nti ebbanga eribaweereddwa baali balina olikozesa ne litabaggwaako, bwe lyabaggwaako n'alyoka abazikiriza. Mukitegedde? Njagala mufune ekyokulabirako. Gavumenti esobola okugamba nti abantu ababba omusolo gwa gavumenti muweereddwa ebbanga bwe riti, tegerekeka bulungi, mweweeyo lwe mujja okubanga musalirwako ku ssente zandibadde zibaggyibwako. Ntegereka ebbanga libeera ligenderwamu ki Muhammad muganda wange Haji Muhammad, kubakola ki? Kubaddiramu. Kubakola ki? Kubaddiramu. Kubanga gavumenti eba erina obusobozi obakola ki? Obakwata ng'ebakwasa maanyi ne basasuza ssente zonna. Akati abagaana
nga nedda baboolesezza obutakola ki emputtu n'obutafaayo. Ekyo kyali ku bakafiiri abaazikiriza. Bannabbi Nuuhu baamutanko nga abajja eryato ne bamusekerera atambula ne bagenda. Ntegerekesa bulungi ezo aya zino essatu. Kakati oluvannyuma lwa aya zino essatu mukkirize mbasomere ebigambo bya Ibn Kathir byayogera ku aya zino. Ekitabo kino kyakuŋŋaanya ebimu ku bigambo bya tafsiri ya Ibn Kathir eri mu kitabo kino n'ebyokulya bya Sheikh Saidi. Ibn Kathir yagamba bw'ati, muwulire ebigambo bino. Naam, yagala nsome ebigambo byenyini bya tafsiri. Ibn Kathir omu ku bamanyi ba tafsiri ab'amaanyi, omu ku bakulembeze ba tafsiri abasalafu. Abaki? Abasalafu balina tafsiri ensalafu otasinganamu kavuyo kanzikiriza. Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi agamba bw'ati rahimahullah, agamba nti naam, waman adlam, yeyokumeka eyo 5 mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Agamba ay amakulu wa ayyu ibadillahi adlam mimman dhukkira bi ayati llah fa'arada anha. Ani mubaddu ba Allah omulyaza amaanyi okusinga oyo ajjukizibwa amateka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ageesanga. Tanaasaha, kigambo tanaasa kitegeeza omuntu okubanga ekintu akimanyi naye naafuuka nga atakola ki. Tanaasaha wa arada anha walam yasir laha, n'abeera nga tataddeyo matu. Wala alqa ilaiha balan, natagafaako. Wanasiya ma qaddamat yada, nayelabira bye yasooka okukola min al-amali sayyi'a wal afaali al-qabiha, ebikolwa ebibi, emirimu emibi. Inna ja'alna ala qulubihim ay qulubu haula, twateeka ku mitima gyabo abafaana bwe batyo akinnatan an yafqahu ay uqtiyatun wa ghishawa, uqtiyatun wa ghishawa. Ekiki ebisaanikira ekibikka, wa ghishawa, ghishawa kiki era kyekizibikira emitima gyabwe okubeeranga teba Qur'an tayingira mu mitima. Lialla yafham hadha alqur'ana walbayana, baleme kutegeera Qur'an eno n'okunnyonnyola kwayo. Ntegereka wa fi adhanihim waqra samaman ma'nawiya anir rashad, samaman ma'nawiyan anir rashad. Ku matu gaabwe kuliko envumbo eri maanawiya. Waliwo envumbo, waliwo obuzibu bw'amatu obuli maanawiya n'obuli hissiya. Waliwo okuziba amatu okuli maanawiya, okutegeerwa obuki, kutegeerwa obutegeerwa nga omuntu ne bwawulira ekirungi tasobola kukitegeera, oyo abeera muzibe. Tegereka. Wabawo obuzibu bw'amatu obw'okuba nti oli kiggala takola ki, tawulira. Kati okuzibikira kuno okw'amatu si kuzibikira kwa kuba nti bakiggala, kuzibikira kwa kuba nti ne babeera bakoze batya. Qur'an ne bwesomerwawo ne bagiwulira, bawulira obulungamu, tebuyingira mu matu gaabwe so nga bawulira. Walahum aya egambira nti balina amanoneko. Kati aya egamba eti Sheikh, lahum adhanu la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha, balina amaaso naye tegalaba, okulaba okwokuba nti galaba ekituufu, naawe tegawulira, okuwulira okwokuba nti bawulira ekituufu tebawulira. Wala Allah agamba nga ira ku mitima nti fa innaha la ta'mal absar, aya bwegamba walakin ta'mal qulubu allati fi sudur,
gano amaaso ag'omuntu tegaziba naye amaaso g'omwoyo ge gaziba ng'omuntu ne bw'abeera nga amazima galabika nga meeyolifu tasobola kugalaba olw'okuba amaaso g'omwoyo maki tegalaba newankubadde nga mutegeevu. Tunuulira abantu baprofesa basongwako n'ennwe mu bukugu abazungu obatunuulira olwaleero abali mu Amerika ne mu mawanga ga Bulaaya nga bakola ebintu ebyewuunyisa naye ng'amagezi gaabwe tegasobola kubayamba kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba bagenda gamba yawmul qiyaama law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashaabi sa'ir, singa twali tuwulira tebaali bakiggala, era singa twali tulina amagezi ma kunna fi ashaabi sa'ir, twali badde bannannyini twali bali muliro guno ogwokya bwe gutyo, naye twali tetuwulira so nga baali amatu gawulira naye balina samamun eri maanawi, balina obuzibu bw'amatu obuli maanawi obutegerwa so nga si bakiggala. Era singa twali tulina amagezi baali balina amagezi agakola ennyonyi, si ga bulijjo agakola essimu, naye amagezi ago ge balina agakola essimu magezi malala n'amagezi ag'obulungamu maki malala. Magezi gatukola emiteeka eriro kye bayita aqlu irshad, magezi galimu emiteeka ebiri, waliwo aqlu irshad ne aqlu tasarruf. Waliwo aqlu tasarruf magezi agaki aga tasarruf ag'enneeyisa y'omuntu, waliwo muteeko mulala aga tasarruf ga irshad agalungamya omuntu. Nobeera nekireeta aqlu idrak yemiteeko ebiri. Aqlu idrak amagezi agamanyisa omuntu gano mazzi, oyo omusajja oli mukazi agali mukallafu agafuula omuntu avunaanyizibwako amateeka gaani agamagezi abantu bonna bagalina. Owo kibaita aqlu atasarruf wal irshad, amagezi agalungamya omuntu ne gamulaga nti kino kituufu kino kikyamu, ag'abasiraamu ge balina. Abakafiiri ke bakakola ki tebagalina. Era bawula wakati wa azzaka ne azzaka. Ibn Taymiyyah yagamba nga bwerako bakafiiri aga nti oto zaka, baweebwa amagezi agategeera bino, walam yuto zaka, naye tebaweebwa amagezi gatukuza mitima gyabwe, tebaweebwa butukufu bwabwe, tebaweebwa amagezi gakola gatya oto zaka, azzaka bidhaal, baweebwa amagezi agakola ennyonyi, agakola amasimu, agakola ebizungirizi. Walam yuto zaka, tebaweebwa amagezi gatukuza mitima gyabwe. Kal an'am bal hum adall, balinga bisolo, basinga n'ebisolo mu bubuze. Amagezi ago abantu ge balowooza nti magezi gatuuka ne mu kiseera ne balowooza nti kya magezi era kya ddembe lya buntu omusajja okulinnyira omusajja n'omukazi okulinnyira omukazi. Nkozesezza ekyo ekigambo qasdan nga ngenderedde, ago ge magezi ge baaweebwa. Wala twagaanibwa okubeegomba. Allah gamba wala takunu kalladhina nasu Allah, tembeeranga ababeerabira Allah subhanahu wa ta'ala fa ansahum anfusahum, n'abeerabiza emyoyo gyabwe. Ulaika humul fasiqun, abo basusse obwononefu. Ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya, bamanye ebyokungulu ebyensi, wa hum anil akhirati hum ghafilun, naye ng'ebikwata ku nkomerero baki bagayaabo, tebamanyi ebikwata ku Allah subhanahu. Ibn Kathir yatuuka n'okugamba nti okusinziira ku bantu enjagala gye baagalamu obulamu bw'ensi, osobola okusiŋŋaana omuntu nga bw'omuleetera zaabu mu maaso ng'azibiridde, asobola okwawula omulamu ku mufu. Muntu ayawula emitwalo 5 emiramu ku mitwalo 5 emifu nga tatunuddeyo, naye nga la yuhsinu alwudu'a, alasobola kufuna wuzu n'agitereeza. Nga bw'osiŋŋaana olwaleero abantu ogenda awafunirwa ewuzu
ng'abantu abasinga obungi tebamanyi kufuna wuzu naye nga osobola okusiŋŋaana nga n'abalala balina PhD nga bayivu era osiŋŋaana amaka ng'omuntu ayanjula diguli mu maka ge naye nga mwaba abadiguli zayanjula temulimu asobola kusoma al-Fatiha n'etuuka. Ya'lamuuna zaahira min al-hayaati ad-dunya, bamanyi ebyensi, wa hum anil aakhirati hum ghafiluun, naye ebikwata kusinkana Allah waabwe ghafiluun. Allah yatugaana okufaana gati wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, abo tobagondera betwagayaza emitima gyabwe kutujjukira, wattaba ahawaahu, bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe, wa kaana amruhu furta, entambula yaabwe yonna n'embeera ya furta, boononefu. Olwaliro osiŋŋaana abasiraamu nga balina endowooza efaanana ng'ey'abakafiiri, ng'amagezi gaabwe gonna n'ebirowoozo byabwe byonna ne pulaani zaabwe zonna nga za dduniya. Awo n'ekyo ng'abasiraamu bateekeddwa okuba n'enjawulo ku bakafiiri abalina pulogulaamu z'ensi nga balaba nti zezisembayo. Abakkiriza pulogulaamu z'ensi zesembayo gye bali bakimanyi nti ekiseera kyonna bajja kuva mu nsi newankubadde nga baginoonya. Olunaku lwajja omusajja mukulu, abalala mumanyi Omitaaji Goloba yali abeera Saidi Zinakula byabwe, musajja mukulu amanyiddwa, yabadde n'endagaano n'abantu bangi, bamukubidde amasimu, yafiiridde mu kinaabiro, twamuziika jjo kusanga 10. Twaye naye muhijja emabega w'enjja nga 2-3 yasinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abakkiriza bakimanyi ti okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala lutenya lwaki? Nolwekyo newankubadde nga banoonya ensi, amagezi gaabwe gonna tegabeera ku kyobola nti tebasobola kuwaayo, tebawaayo nkomerero bafuna ensi. Abatali bakkiriza osiŋŋaana nga bawaayo bawala baabwe eri abasajja abakafiiri bafune ensi, bafune essanyu ery'ekiseera ekitono. Osiŋŋaana nga abawala beewaayo bafumbirwa abasajja abatali bakkiriza. Osiŋŋaana nga abantu bafiira mu masabo, siyinza kufiira wano, siyinza kufa nga ndi mwavu, olw'okulaba kwabwe okukendeevu okw'okumpi okutunuulira obulamu obutono obw'ekiseera ekitono. Omutontomi bwagati likulli shay'in idha ma tamma nuqsaanun, buli kintu kyonna ekijjula kikendeera. Fala yugharra bitiibi l'aishi insanun, okubanga oli mu mbeera nnungi tekikubuzaabuzanga. Hiya al-umuru kama shahadtaha duwarun, bwetyo bifaanana. Olwaleero abadde omwavu ekya yabeera omugagga, abadde omugagga yabeera omwavu. Oyo musiraamu yali musajja mugagga n'ayavuwala. Obugagga oluvannyuma lw'okwavuwala ekiseera kyawangadde nga mwavu kinene, azeemu n'agaggawala wayise emyaka ng'ena gy'amaze mu bugagga oba 3 n'asinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yugharra bitiibi l'aishi insanun, hiya al-umuru kama shahadtaha duwarun, man sarrahu zamanun sa'atuhu asmanun, asanyuse nnyo ate ayinza okusiŋŋaana obuzibu ekiseera ekiwanvu. Abadde asanze obuzibu ekiseera ekiwanvu ate ayinza okufunayo nayo kasanyu. Duniya bwetyo bwefaanana. Naam, Ibn Kathir ayongerako n'agamba, nayagadde masomero ebigambo bye, agamba nti wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Newona abakoola okujjayo obulungi tebagenda kulungama. Lianna alladhi yurja an yujiba ad-da'i lil-huda, kubanga asuubirwa okwanukula omukowooza amukoola eri obulungamu, man kana jahilan, ye muntu atamanyi. Ulira statement ya Ibn Kathir. Ne bona abakoola okujja eri obulungamu tebagenda kulungama, kubanga asuubirwa nti bw'aba akoowoddwa alungama yatamanyi, naye bategedde bannyonnyoddwa kizibu okubeera nga balungama. Wa amma haula, naye abo alladhina absaru abaalaba amazima, thumma amu, bamala ne baziba amaaso, wa ra'aw tariqa alhaqqi fatarakuhu, ne balaba ekkubo ly'amazima ne bagaleka nga bagalabye, wa tariqa ad-dalal fasalakuhu, ne balaba ekkubo ly'obubuze n'amaani balikwata. Wa aqabahum Allah
Allah n'ababonereza biiqfaali alqulubi wattabi alaiha, emitima gyabwe n'agiteekaka amakufulu n'agisiba. Falaisa fi hidayatihim hila, falaisa fi hidayatihim hilatun, okulungama kwabwe tekulina magezi gonna gwosobola kubeera nga okufunira, wala tariqa, tewaliwo okkubo lisobola kubeera nga libatuusa eri okulungama nga bategezebwa bulungamya butegera ne bagaana. Wa fi hadhihi al-aya ayina ekitiibwa Ibn Kathir yagamba uli ebigambo bino, at-takhwif liman taraka al-haqqa ba'da ilmihi, mulimu okutiisa buli yenna aleka amazima oluvannyuma lw'ogategeera. Era kirabika nnyo ku bantu abategedde amazima ne bamala ne baddayo mu bubuze, ebiseera ebisinga tebadda. Bannali musalafu ne baddayo okwabya ennyimbe, baziddamu ne badda mu mawulid nga bazivaamu, ebiseera ebisinga tebadda. Alabye obulungamu n'amala n'abuvaamu ng'abulabye abutegedde n'abulwanyisa, ebiseera ebisinga tawona. Mulimu takhwifu, mulimu okutiisa. Kambayo kyokulabirako, abavubuka abamu basoma, bamu ku basoma e Madiina abali wano abasasanya bida, amazima bagategeera ne bajja ne bayingira mu bantu abatamanyi, ne bayimirira mu bidaala batandika okulimba abantu abatamanyi, bakibabalimba bakimanyi tebuwose, babaga nti kimuliko ddiini, nga bakimanyi kyebabagamba si kiki, si ddiini, naye basobole okufuna maisha, bafune empangaala ennungi, abagagga babawe ssente, babagulira amamotoka, tebatambuza bigere nga Abdurrahman, batambuza batya ebigere. Abo abamanyi obulungamu ne babuza abantu nga bamanyi, ebiseera ebisinga abo abatwaliza batafuna bulungamu. Ibn Kathir kyagambye, olira faida gyaleese eneesobola okummalira olwaleero, agamba nti wa fi hadhihi al-aya, mu aya eno, min at-takhwifi liman taraka al-haqqa, mulimu okutiisa yenna yaleka amazima baada ilmihi, ng'amaze okugategeera. An yuhala bainahu wa bainahu, okubeera nga Allah ateeka wakati we nage ekiki ekisiikiriza, wala yatamakkanu minhu baada dhalik, n'atasobola kubeera nga afuna obusobozi obugamutuusaako. Ma huwa a'zam murhabun wa zajirun an dhalik, nga nti ekyo kitiisa. Era mulimu okuba nti omuntu akiwulidde abeera wala nakyo ekyokuba nti Allah asobola okumuggalira. Ntegerekese ku aya esembayo yagamba bw'ati, yagana n'omugiwuliriza Ibn Kathir yagamba etya, wa rabbuka al-ghafur dhu rahmati law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Yagamba bw'ati Ibn Kathir, agamba thumma akhbara annahu yahlim wa yastur wa yaghfir. Luvannyuma yatugamba nti yahlim, akwatirwa ekisa, wa yastur, abikka. Amakulu okubika ekitegeeza wano nti amazambi asobola okugalaba n'akola atya, n'abikkirira. Wa yastur wa yaghfir, asonyiwa. Rubbama hada ba'dahum min al-ghayyi ila ar-rashad, ebiseera ebirala alungamya n'okulungamya abajeemu n'abajja mu bubuze obulungamu. Wa man istamarra minhum falahu yawman yashibu fihi al-walid, n'anaagenderera mu bo alindira olunaku abaana abato lwe bagenda okumera envi. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, olaba abantu nga batamidde so nga si batamiivu. Yawma ayegamba etya erimu ekigambo ekyo, abaana lwe bagenda okukola ki, okumera envi. Akikozesezza wano
ziramu. Waman istamarra minhum, wekanatanda nagenda maaso, falahu yawma yashibu fihi alwalid, alinda onwaka abaana bato bagenda okumera envi. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, ebisolo ebirina amawakulu gagenda okubeera nga gavaamu. Walihadha qala, ekulu ekyo yagamba, bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila, balina endagaano, balina ekiseera, tebagenda kufuna buddukiro. Ay laysa lahum anhum muhidun wala muhisun wala mu'dilun wala mahisun, tebalina buwonero. Nasembyayo eno mugiwulirize, agamba nti watilka alqura ahlaknahum lamma zalamu, ay alumamu assabiqa, ebingi ebyakulembera, walqurunu alkhaliya ahlaknahum bisababi kufrihim wa inadihim, ahlaknahum bisababi kufrihim wa inadihim, abazikiriza lwa bukafiri bwabwe na bujeemu bwabwe. Waj'alna limahlikihim maw'ida, ay ja'alna muddatan ma'lumatan, twatekawo ekiseera ekimanyiddwa, wa waqtun muayyanu, n'ekiseera kikola kitya, ekimanyiddwa, la yazidu wala yanqus, kati kisobola kweyongera newankubadde okukendeera. Ay wakadhalika antum, kano kenjagadde, wakadhalika antum ayuha almushrikun, nammwe abashiriku bwekito bwe kiri. Ategeeza abashiriku bawaabo, abawa ab'e Makka, ihdharu an yusibakum ma asabahum, mwewala okutuukibwako ebyakolaki, ebyatuuka kwabo. Faqad kadhabtum ashrafa rasulin, faqad kadhabtum ashrafa rasulin, muwakanyiza omubaka asinga okuba ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azama nabiyyin, wakanyiza nabbi asinga bannabbi, walastum bi'azzi alayna minhu, temulina maanyi kubali abasooka kuffe. Fakhafu adhabi wa nadhir, naam, mutya ebibonerezo byange n'okutiisa kwange. Ategeeza bawaabo, ntegeeza abali wano nga mmaliriza, obudde ndabanga obunkutte, osanga naabasaba n'eddakiika nga 5 zemumpa. Abali eyo njagala okutegeeza mu miteeko 3 ali ku kituuti kino. Bamaseeka abawundira abantu obubuze, newe munawangaala ku nsi emyaka 1000, endagaano gyeri ey'okusinkana mutye Allah, mutegeeza abantu obusiraamu bwe mwasoma nga bwe buli. Ombamaliriza endagaano gyeri okubanga mulindiriziddwa, temulowooza ni muli safe, temuli safe. Naye omutasasulirwe ku nsi, mugenda kusasula olunaku lwaddi lw'enkya. Allah alindiriza. Nasoma ku musajja mu Warabu, mu Suudi, yagenda mulimbo n'asangayo embwa ng'erina omwana gwayo, n'agugoba n'agutomera mu ffujjo. N'aba ne mutabani we wayita ebbanga, mutabani we n'akula n'amaliriza A-level oba O-level. N'aba ne we yali amututte nga balina empapula ze batuttewo, basala ekkubo babiri bwe bati, emmotoka neyatomera mutabani we ng'alaba n'amaaso ge. Mutomera lwaki? Lwaki emutomera? Asasula mwana gwamba bwe yadde, gwasasulira omwana oluvannyuma lw'emyaka. Otyanga nnyo obulyazaamaanyi ku kitonde kyonna. Osobola okulaba nti togenda kusasulwa, n'osasulwa mu kiseera otasuubirira. Otyanga nnyo okutambulira ku bukyamu ng'omanyi nti bukyamu. Osobola okulaba nga ali safe, Allah n'akuvumbagira
kose kigambo kuvumbakira mu kiseera kyotasuubira nakubonereza. Musajja bagenda abantu okumulaba yaga nti bannange nzijukidde natta omwana gw'embwa. Kino Allah kusasula kwa Allah kuyasasudde mukutta omwana gw'embwa. Gwo muteeko gumu. Muteeko gwokubiri, abantu bonna abali mu shiriki, ab'obulira bw'abaana, ab'amasabo, ab'ebijja, abakyasinza ebijja, abakubi b'ebitabo, abali mu mbeera yonna ey'obushiriki bwonna abajjudde obukyafu, temuli safe. Okuba nti Allah tannabazikiriza, tannababonereza kubonereza kumulabako namaaso, tekitegeeza ni muli safe. Allah bagamba nti am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna, balowooza abakola ebikyamu nti bawangudde. Saa ma yahkumun, balamula bubi tebawangudde. Teeko gwokusatu, ndabula abantu abakyebagala amazambi, temuli safe. Oba oli wano ng'okyayenda toli safe. Ng'otwaliriziddwa olaba oli safe, toli safe. Okyalya ssente z'abantu, oli mufere, onyaga n'osigala nga olaba nti ogenda mu maaso, gwe mulimu gwo, toli safe. Oli kondo, oli mubbi, obba n'oddayo gyo n'osobola okuddayo ekaawo, toli safe. Enkola ya Allah yakutwaliriza mpola ng'olaba nti oli bulungi naye bwakukwata tosobola kubeera ng'owona. Buli ali wano mukyalina amazambi gebagala, toli safe. Sala amagezi ng'obudde bukyali ove mu mazambi. Ntegeerekese bulungi? Munfunye ebyokuyiga bye nabadde era mpandiise mu bye nawandiika ne bwe nabasibi basomedde. Bino bye njogedde ndowooza bimala. Tebimala banga biseera kinkutte nembeera nga ate nebyo ndabye nga bitegeeza okubagambibwa. Njagala tukomekkereze n'ebyokuyiga bino wammanga. Ekyokuyiga kikyenva okwogerako kati, kyenjagala nkomekkereze nakyo nkyogereko. Anna thunuba la budda min wuqu'i athariha walau ta'akhkharat. Amazambi galina obuufu obugagoberera, obuufu obuteekeddwa okubeerawo ne bwe kibanga ekiseera kikoze kitya, kikeereye. Nga Allah watuwira abakafiri, ekiseera kakikeerewe, buufu buteekeddwa okubawo wamaki obw'amazambi bwe batogenenyeza. Lwekyo sala amagezi agagenenya nga obutokyali. Ntegereza kyokuyiga ekyokubiri, kambiyite mu bufunze. Ibn Uthaymin agamba anna al-insana, omuntu kullama awghala fi al-ma'asi, buli lwayingira munda mu bujeemu, izdada bu'dan an al-iqbal ala al-haqq, yeeyongera kubeera wala n'okwolekera mazima. Omuntu buli lwasukka obujeemu, Allah amusembeza wala n'okubeera nga akola ki, akkiriza amazima. Nayeta aya nti falamma azaaga Allahu qulubahum, bwe baamala okukola Allah n'abuza emitima gyabwe. Walidhalika, aganna bwe nkikyo, yajibu an yulama anna min ashaddi uqubati dhunub, kisaana kimanyibwe nti emu ku bibonerezo by'amazambi ebisinga okubeera ebinene, an yuaqaba al-insanu bimaradi al-qalb waliyadhu billah, ye muntu okubeera nga Allah mbonereza n'obulwadde bw'omwoyo nga tasobola kulungamu n'agaana obulungamu. Ntegerekese kyo kyakuyiga kiva mu aya zetusoma. Ekirala, alhathu ala fiqhi al-Qur'an wa annahu yanbaghi lil-insani an yaqra'a al-Qur'ana wa yata'allam ma'nahu. Mulimu okukubiriza okuba nti tutegeera Qur'an, era kisaana omuntu okusoma Qur'an ng'agisoma okusoma kw'okutegeera amakulu gaayo, kubanga Allah nti ne babeera bawuliriza Qur'an tebasobola kukola ki, amakulu ekigendererwa okugisoma kukola ki, kulungama nayo. Tuli ffenna kyaba Sheikh aleeta ebigambo bino, agamba nti naam kama kana sahabatu ridwanullahi alayhim, nga basahaba bwe baali,
la yatajawazuna 10 ayat hatta yataallamuha, tebasukka aya 10 okutuusa nga bamaze okuziyiga. Wama fiha min alilmi walamal, n'erimu ezirimu kyekibeetagisa ku zo ntegereka kikirabikira mu aya zetusomye. Ntegereka ekyakuyiga kiri mu aya zetusomye. Inshallah taala ebyokuyiga ekisembayo mu bufunze mu masala ge nabadde ndeese nga geetagisa nenga gajja ngafunze bufunza masala agali mu aya zino agasooka getwalaba njagala ngafunze Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti emitima gyabwe yagissaako envumbo n'amatu gaabwe n'agassaako emitima gyabwe yagiteekako ebisaanikira n'amatu n'agateekamu envumbo, teyakikola mu mbeera yakuba lyazaamaanya obulaba asooka kweryazaamaanya ne beesamba amazima, oluvannyuma n'alyoka ababonereza n'obutakola ki n'obutabaluŋŋamya. Ntegerekisa lwekyo omuntu anoonya obuluŋŋamu n'alaga nti abwagala, Allah amukola atya? Amuluŋŋamya. Ezo aya nazisoma wano mu darusu yayita nnyingi yaziraga ensonga eyo. Lwekyo tiyaba lyazaamaanya. Wama zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tiyaba lyazaamaanya, beryazaamaanya bakutagenda kubayingiza muliro ng'agubayingiza tiyaba lyazaamaanyiza. Kyekivunula aya egamba nti eri mu suratul Baqara aya egamba nti innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Abatakkiriza Allah obatiisa oba tobatiisiza tebagenda kukkiriza. Tetegeeza nti tabatiisa, aboogerwako beebo abalaze nti tebaagala buki, tebaagala buluŋŋamu, wabula ababwagala bwe batiisa babakola batya? Bategeera ne baluŋŋama n'obuluŋŋama bategeezeddwa. Tegerekisa bulungi ge masala agasooka twagogera. Kamasala agokubiri Allah subhanahu wa ta'ala nti waman adlam, ani asinga obulyazaamaanyi. Nga nemabega ku aya yakulembera sekajja gye tusomera kino kyo kankyogere mu bufunzi. Waliwo aya egamba nti faman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiba, faman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiba. Mulyazaamaanyi kyasinga oyo ayogera ku Allah ebyobulimba. Kati tugatta tutya eno neeri? Eno egamba nteri mulyazaamaanyi kusinga yesamba bubonero bwa Allah, amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Eno nga teri mulyazaamaanyi kusinga ayogera ku Allah ebyaki. Kati aya zino tuzigatta tutya? Tugatta bwe tuti ti obulyazaamaanyi buli gamba okwogera okwogera ebyobulimba buki? Mumpulirize, omulyango gw'okwogera ebyobulimba ebitali bituufu, okwogera ebyobulimba ebitali bituufu bubeera buki ku muntu? Bubeera buki? Bulyazaamaanyi. Naye asinga obulyazaamaanyi yoyo ayogera ku Allah ebyobulimba makulu. Okwogera ku Allah ebyobulimba mulyango, mugwo mulimu asinga obulyazaamaanyi. Ntegereka n'okwesamba amateeka ga Allah mulyango, naye mugwo mulimu akola ki? Asinga obuki? Obulyazaamaanyi. Waliwo omuntu gw'ogamba obusiraamu nga tamanyi neyeesamba, tuga nti mulyazaamaanyi, naye teyenkanankana n'akola ki? Kakitegeeza nti buli mulyango gulina asinga mugwo. Ntegerekesa bulungi nga walawo Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti walqatilu walfitnatu ashaddu min alkufri. Fitna ekikemo ategeeza shiriki tiyasinga ashaddu min alqatil, yasinga okutta fitina, amazambi fitina, amazambi kikemo. Naye ekikemo ekisinga ebikemo byonna kikemo kyaki? Ntegerekesa bulungi awo ge makulu ga aya ezo. Buno bulyazaamaanyi ne mu mulyango ogwo ono yasinga eddala, na buno bulyazaamaanyi mu mulyango ogwo ono yakola ki? Yasinga eddala. Ntegerekesa bulungi ge makulu ga aya ezo, era bw'oti obuteekeddwa ozitegeera ezitakutabula oba osomye Qur'an. Ekisembayo barakallahu fiikum. Kakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'aba agambiddwa kino mukkirize nkisome nakyo nti ne bw'obakowoola eri obuluŋŋamu tebagenda kukkiriza. Kati akowoola baaki? Wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada. Kati akowoola baaki?
oli asobola okukibuuza seeka sheekha wange olowooza ngenda kwogera ku Ali Muhammad bwe njogera ku sheekha wange Sheikh Muhammad Sheikh الشيخ محمد ابن صالح آل عثيمين شيخ واقع ميتا شيخ واقع مسجوج رجل عظيم رجل عظيم رجل عظيم الله نور قبره كما نورنا بعلمه سبحان الله أيكا كنيتاناي ngawe yatwaya kanya umma نيرمية شيخ محمد آل عثيمين رحمة الله عليه رجل عظيم رجل عظيم رجل عظيم قل أن تجد مثله وينزو قرأ كسنانا ومفانا بمن اليون بيسينغا nga bamusooka muyirimu yagamba bwati sheikh agamba nti madamati qulubuhum fi akinna bwekibanga emitima gyabwe girina ebigibisse wa fi adhanihim waqrun nga n'amatu gaabwe galimu ki envumbo lan yahtadu tebagenda famin aina yati lhuda bulunga mbugenda kuvaawa والآذان لا تسمع الحق وتقول لمزما والقلوب لا تنقاد للحق emitima tegisobola kubeera jawairi amazima فإن قال قائل بات بيagamba ono wenjagala yonjogera yenyo فإن قال قائل singa wabaawo agamba هل في هذا تيئيس للرسول mwekyo mulimu okumala mu nabbi essuubi muteekeyo ebirowoozo Allah kyagezaako okutegeeza kumala mu nabbi suubi nti abo tebagenda kulungama تيئيس الرسول هل في هذا تيئيس الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من أنه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه تسلية له وما ملموك مقوميا ولذلك نعيبتين مشيغام بكي نشيغام أنتي تبقينا كرونغا ونبونا بكوونا كمقوميا وما كمالا مسوبي كمقوميا أنتي غوغو كوزوتيا وغوكوزي بسغاد دبي بماني يابغام فالجواب في هذا تسلية له ما يشمل موك مغميا وأنهم إذا لم يقبلوا الحق وبلا تبكري زمزما فلا عليك منهم فإن مسان تقول شيء فإن مسان وما زوك توسا دلك سبوني موفني بما كوغيتشو يا مغميا ngano kumugumya kikuyitiriddeko gogo maze wama alayka illa albalagh gogo akutuusa guwedde baleke wala bantegeza wamaseeka nga maliriza tuba tukowoola abantu abajeemu tetukuba bikonde tetuvuma tetubavuma tetuyingira shakhsiya zaabwe tetuyingirira mbeera yaabwe eya bulijjo ey'abantu tegereka afu tubategeeza amazima kino ge mazima kino ge mazima ayagala akola atya akkiriza ayagala agana nalabye sheekha omu sheekha wange musomesa wange ng'ayanukula ku nsonga za hijab nation sheekha Isa Kakemba hafidhahullah wa ra'ahu waffaqahu alhasn alkhatim nga okusinziira enyanukula gyayanukulamu ekibuuzo n'ennyonyo yanyoddemu amazima ng'omuntu agaana bugaani nga talina gwavumye wadde gwalumbye ntegereka olwekyo bwe tuba tutuusa amazima tubeere bakkakkamu abantu balekere bo fe tumaze okubatuusaawo tubatuuseeko amazima nga bwegali naye tugabatuuseeko batukozesa amakubo amaki nammwe mbategeeza abavubuka abaffe mutuuse ku bantu amazima nga mubatuusaako n'amagezi n'obukkakkamu n'obwegendereza ma alaikum illa albalagh ogwammwe gwakukola ki wakutusoboza mukola mutya bwemwena temugenda kuteeka bantu temugenda kusaba bantu miguwa mu bulago mubasike nti mukkirize mubatuuseeko amaki amazima nga bwe gakola gatya nga bwe gali ntegerekesa ti wabarakallahu fikum jazakumullahu khaira tujja kukoma olwayiro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
eddarusa eddako tugenda kutandika okutunuulira inshallah taala ekyafayo kya Musa ng'atambula n'omuvubuka we omukozi we nga bagenda okusisinkana Khidiri. Ebyali wakati awo ekitundu kirimu ebyokuyiga bingi mu bulamu bwa Musa ne bwe yayitamu naawe atuwuliriza mulimu ebyokuyiga. Nsaba tubeere ffenna jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.